Kizibu okuyita ku luguudo lwa Bombo Road nga wakayita ewandegeya abamanyiddwa ennyo nga ku bbiri n'otasanga abantu abatunda oba abakola sanduuke z'abafu. Wabula wandyebuuzizza abantu abatunda sanduuke zino bwe bawulira ng'abaguzi babuze. Ng'era Omuganda bw'agamba nti essanyu lya malembo ate ge maziga g'ente, obadde okimanyi nti nabo balina sizoni? Kino kigwa bugwi naye nga okusinziira we mmanyi naddala ebiseera bino kutandika nga mwezi ogw'omunaana mwenda okweyongerayo awo. Eyo sizoni engeri gyerimu nnyo n'ennaku enkulu ze ziba zisembedde, eyo sizoni abantu bo bafaako nnyo okusinziira ku gundi endala. Era bo eno sizoni gye tugendamu binsimanyi nange kiki naye nga abantu bafiira nnyo mu sizoni eno, era zo nsuubira nti sente tugenda kuba zirinnyamu ku bbeeyi ne zikyuka. Nga buli muntu yenna bw'asaba ng'ava ewaka we okugenda ku mulimu gwe, bannaffe bano abatunda sanduuke zino bo basaba batya? Nze bwe mba ngenze mu kyaki ekintu ekyo era abantu bangi bakyogera nti mwe musaba saala kina ddala abaguzi abajja wano, naye nze mbagamba nti obuyinza obw'okufa Yesu Kristo yennyini yabwesigaliza, era nga buli amugoberera ne bw'oba tomugoberedde ojja kufa. Nze saala gye nsaba nga nsaba nti Mukama wayogera nti omulimu gwaffe gwonna gwe tukola oguwa omukisa, nange mpa omukisa olunaku olwaleero, naye nga nkimanyi nti nkola mu keesi era omukisa wajja ogumpeera. Era y'okutta kuvunaanyizibwa kuyenza okutunda ku nze, kati awo n'entunda. Bwe twogeddeko nabo omulimu guno tebagulinamu buzibu kubanga mwe bajja ekigulira Magaliddiba. Okusinziira ng'ebbeeyi y'ekkeesi weetambula nsobodde okufunamu kyenfunyeemu kuba siri mufumbo ndi singo, naye nga era nange nirako ke neekoledde kuba yadde nga nkyapangisa, naye ate nsobodde okuba mu bbanga ery'emyaka 3 nga nsobodde okufunamu epoloti, naye era nkyakolaakola kimanyi bbanga tono nja kuba nsobodde okuba nga nzimbyemu. Ng'era omulimu omulala gwonna n'abakola essanduuke z'abafu bagamba nti basanga obuzibu obutali bumu naddala okwongezebwa emiwendo ku bintu bye bakozesa. N'ebbeeyi y'embaawo yeetukoseza ddala kubanga lulubawo kati ennaku zino lwa buseere lunga lwa 800, 1,000 paka waggulu. Kati lulinga olesente tonotono 800 naye sente nyingi 1,000 gumu 3 ogateko omukozi agenda okukola naye wa sente nyingi, ogateko bino bigenda okusiiga bino okubanga etuuka ku mutimbagano gw'abakola ki gw'abayagala. Bano era batulambuza sanduuke zino nga bwe batulaga n'ebbeeyi yaazo okusinziira ku kika ky'oba oyagala. Eno eri bweti, eno ya $1,000,000, kati nebawo neri white nayo $1,800,000, kati nebawo eno $1,800,000 eno eri bweti white, nebawo n'enkola eno bweti, eno sigiseera nnyo. Bano nabo basekerera abantu abakeera okulera engalo ate ne badda ku bo ne baseka nti batunda sanduuke z'abafu nga tebasobola wadde okwebezaawo. Ensangi zino ebimu ku biraga nti omuntu abadde w'amaanyi kye kika kya sanduuke mwaziikibwa, nga kino kikoze kinene nnyo okumanyiiza abantu keesi zino obutafaananako nga bwe gwali ng'edda ng'abantu baziikibwa mu mbugo, zokka ekyaleeteranga okutya okw'amaanyi mu bantu ko n'entiisa ey'ekitalo.